Bisimillahi wa baad. Atugenda kulaba ku nnamula ey'eswala y'omukyala oba okulamula ku swala ey'omukyala singa omukyala aba asadde swala, okusinziira ku bigambo bya Sheikh Ibn Baz rahimahullah. Sheikh Ibn Baz yayogera mu kitabo kya Fatawa oba ekitabo kya Fatuwa eky'okulamula n'agamba nti idha sallat al-mar'a wa bada shay'un min awratiha, nayogera ku bintu kasaaqi walqadami wara'asi au ba'dihi lam tasuhu salataha. Yagamba Sheikh Ibn Baz yagamba nti idha sallat al-mar'a, singa omukyala asaala eswala, singa omukyala ayimirizaawo eswala, wa bada shay'un min awratiha, ne wabeerawo ekitundu kyonna ku bwere bwe ekirabika oba ekitundu kyonna ku mubiri gwe ekirabika. Yasooka n'agamba nti kasaaki, ng'entumbwe, yageesa ku ntumbwe, singa abeerawo akatundu ku ntumbwe akalabika. Nayogera nti walqadami, oba ebigere wali wansi ebirinya, singa ebigere birabika ng'omukyala ali mu swala. N'agamba nti wa ra'asi, oba ku mutwe ng'abamu abasiba obukaya ng'ensingo ziri wabweru, n'abeera nga waliwo paati yonna ku mubiri gwe erabika mu swala yo, oba amatu gali wabweru ku paati y'omutwe eno. N'ayogera nti au ba'dihi, oba ekitundu kyonna ekirala, katugeze ng'emikono, abambala emikono emimpi, abambala zi sleeveless. Yayogera ku nsonga eyo n'agamba nti lam tasuhu salataha, swala ye tetuuka, swala ye tebeera ntuufu. Singa omukyala aba asaala eswala ne wabeerawo ekitundu ku bwereere bwe, kuba nabbi yayogera mu hadithi n'agamba nti inna al-mar'a kulluha awra, agamba nti mazima omukyala yenna bwereere, buli katundu ka mukyala konna bwereere, okujja kuyajjako ebintu bibiri, feesi na bibatu bino ebikwata. Ebyo byokka bye bitali bwereere ku mukyala, naye ebisigadde byonna bwereere bwe. Singa omukyala asaala eswala, Imaamu Ibn Baz Sheikh yagamba, Ibn Baz rahimahullah, mu kitabo kye bayita Silsilatu Fatawa Nuuru ala Darbi, yayogera mu mujaladi ogw'omusanvu, mujaladi gwa musanvu mu kitaabu Sala, yayogera ebigambo ebyo. N'agamba nti singa omukyala aba asaala eswala ne wabeerawo paati yonna ku bwere bwe erabika, oba ne wabeerawo akatundu konna ku mubiri gwe akalabika ng'entumbwe, n'ayogera ku bigere biri wansi ebirinya, singa aba nga wagenda ku rukubu ati ng'engoye zisituka n'abeera nga birabika ebigere bye, nabbi Imaamu Ibn Baz yagamba nti eswala ye tetuuka, swala ye ebeera nfu, swala ye ebeera nfu. So mbakubiriza basita bange mwenna abampuliriza, bamaama bange abampuliriza ab'ebitiibwa, okubeera nga tugezaako nnyo okulongoosa mu swala zaffe. Allah atugamba mu Quran nti bw'oba ogenda okusaala gezaako okwewunda, olwewunda nga weewundira ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abasinga obungi bajjayo engoye empanvu, bagenda kulaba bannyazaala baabwe, bagenda kusisinkana bako, bagenda kulaba baki baawe, naye nga Allah subhanahu wa ta'ala gwayendibadde nga yeewundira okusingira ddala, ayambala nga bw'ayagala. So mbakubiriza okubeera nga tugezaako nnyo okulongoosa mu nnyambala yaffe. Kiri wajibu ekintu ekyo, wa hadha alayhi jumhur ulama, bw'abamanyi bonna abasigadde bakkiriza ensonga eyo nti singa omukyala asaala eswala ne wabeerawo paati yonna ku mubiri gwe erabika okuggyako ebibatu ne feesi, eswala eyo ebeera nfu. Era nekibeera nga kiri wajibu kubanga kikakata ku mukyala yenna okubeera nga agezaako okwebiika oba okwambala engoye malabis adaafiya, engoye nga nnene bulungi, atawiira, ate ng'engoye ezo mpanvu ekimala, so nga tewali paati ku mubiri gwe erabika. Naye abasinga obungi osanga omuwala ng'ali mu masalankwawa asaala, ali mu sleeveless ali mu kusaala, ayambadde katopu konka asaala, ayambadde akawale asaala. So nekibeera nga kiri wajibu okubeera ng'oyambala engoye empanvu, oba si ekyo okuteekako wansi sooko, kwambalirako sooko wansi ng'ogenda okusaala, so that n'oba ogenze ku ruku ebigere byo tebirabika mu swala, kisinga okuba ekirungi ate ng'ekikulu. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.